Kitalo nnyo abaddewo akabenje omuntu omu afiiriddewo Mbulaga ate KCC ye yezoobye n'omuvuka kata ate abantu abawerako byonna nja kubanga mbikutuusaako ekiri mu kivulu kya Omega kitokota byonna waneeno nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu ate ye mutabani wa Jose Chameleone njogera ku Makasi kyeyeekola anti ali mu laavu byonna waneeno ojja kubanga obifuna mu bujjuvu ate abaana kye bakola byakagaba oyinza okwebuuza nsonga ki naye tetobuuza nnyo kubanga tubadde twabyogeddeko dda nja kubanga nkomawo mbenga ngakuwa mu bujjuvu anti oli ku Legit TV 256 nga wano wokka wogafunira tula butuuzi kalira nywera mbenga ngakutuusaako. Wabaddewo akabenje e Masaka nti akabenje kano mufiiriddemu omuntu omu Mbulaga kano nno kabadde wakati w'emmotoka eya buyonjo wamu n'emmotoka eya masannyalaze. Kigambibwa nti omuntu ono omwami actually kubanga amawulire ge tufuna nti tategerekese mannya nti abadde asala wakati ng'asalira wakati mu luguudo oba oyinza ogiyita junction kakati awo ndowooza emmotoka n'eva eri mangu nnyo n'emukoona n'afiirawo Mbulaga era munnange bwe tukomye okutegeera nga poliisi bagitemezaako ng'ezze eba nga etwala omubiri gw'omuntu oyo beeyongera okuba nga bagwekebejja then banoonye n'engeri gye banaaba nga bafuna ebimukwatako basobole okuba nga bategeeza ab'eŋŋanda n'emikwano. Kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwe ekyomula ekirungi. Eyo nga tuvuddeko omunnange KCC yeezoobye n'omuvubuka ate nno kata atya abantu abawerako era n'ekibuuzo kisigadde nga buli omu yeebuuza abadde adduka ki abadde alagawa bibino agenda kutupata kona banake ngala kuta abantu otunda kyebyo mukalakasi okola ki ng'otunda eddagala lya musujja wamarebi soko kendeze biki by'otunde ebya malaria biwambira mwagala kuwabya bantu musujja gwa malaria mukyala w'embuto biki ebyo by'otunda byabyogere bulungi lundi agenda kutupata kona banake ngala kuta abantu balikozesaako ab'embuto batagenda mu ddwaliro netufuna malaria nga ina akoze ki akonye abakyali mubawa eddagala ne batandika okukola ki okufuna construction bagenda okutuuka mu ddwaliro nga uterus yonna eyabise ebyo byoyagala muli bize muli mukutta bantu nkusaasire ki mubuzaabuza abantu mubiwonya mizozi biwonya simanyi ki
kabootongo biwonya kabootongo ddala biwonya kabootongo njagala evidence yagamuwonya kabootongo weeyiya weeyiya wewakufuna sente weeyiya abantu bo baffe oli musobya ki zikiriza eddagala nditunze mu mateeka kale nga si matuufu kubanga kale nga terikola kyenyiza okwogera anti abantu boogera baguba buguya nno abadde mu mmotoka nno nga atembeeyo eddagala era bamubuuzizza mu kifo ky'okuba nga ayanukula ate n'agisimbula emmotoka ekirungi nti babadde bawerako abalala nga bali eri mu maaso era olugisimbudde abalala ne bamuteega okukakkana nga bamukutte bamubuuza ne bamukomyawo alyoke abitebye akana n'akataano kakati omumubuuza awooza kimu ntunda ddagala simanyi bingi nnyo byayogedde abo by'owulidde endwadde ez'enjawulo naye ng'ekibuuzo kiri nti kakati singa otomedde abantu n'obatta obadde ofunamu ki kwereetera misango nti lwaki obadde tovaamu onnyonnyole nze naawe ndowooza ba NDA nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo atugendeko mu kivulu wali ekya mwana muwala Omega 235 naye nga wenjogerera bambi ekivulu kyo kimusaze naye nga kyensobola okugamba nti mwana mulenzi Reggie yazze era azze ku stage n'apafominga nga tayagala ndowooza bino nti ate byakwekwasa naye nga kyo ekivulu bambi kimusaze asooke nkutwaleko mpolampola olabe ku bantu abaliyo nkuweko ka performance katini nnyo aka Reggie then tuveeyo tweyongereyo Kuli Lugogo Cricket obongegerera ziri sawa bbiri tuli mu concert ya Omega 256 naye baba maziga merere naye nga baana mmwe abanyankole Omega simanyi oba yabakola ki naye wetwogerera tuli Cricket of Lugogo zeriwo baleetera updates ndiwo okukolera abantu wenjogerera ye VIP naye nga kabanga mmwe muli wa mwangu wewe tolina leyiyo naye kangezeeko okubuzaabuza so that temugamba ate fuleke ate fuleke omunyankole n'agira ngunole mwana otaha naye ng'ekivula wekityo wekiri kangezeeko okutambuza ku kamera waggulu naye nkyabakolera ninookudako n'eri emabega mbaleetereko ku ango yeeri naye nga tuli Cricket ovo wetwogerera okuyingira kazosa oyingirira bwereere kati tukole tutya bana kazi oyo yabakola ki magaye nti abantu bazze batini nnyo naye tuyinza okugamba nti oba beebo ababe ate nga kigambibwa nti obudde butuuse ate bwokugamba nti abantu bamale gayingira yadde nga tebasasudde naye mwana mulenzi Reggie azze n'apafomingayo We stand for one love. One love. Bintu byowe bityo mu business mubaamu loss ne mubaamu olusi okufuna so ne shows bwe zityo aba promoter abe mulaba abo abantu abamu bibasalira ddala ate era nno ba promoter obudde obusinga bebasinga okulugwamu nti aba yasasudde abayimbi asasudde buli kimu ng'asuubira nti show agenda gifunamu agenda okumalirira munnange show ng'eganye ng'emusaze so ebintu bwe bityo tebitatambula bulungi tumanya oba obudde tugambye nti bukyali abantu bayinza okujja naye nga abantu tebazze nga bwe tubadde tukisuubira nga tuvuddeko eyo ye mwana mulenzi Abba Marcus ali mu laavu twategeddeko nti omwana mulenzi ono yafuna Omufiripino era akaana kawala ako kapepeyanaku nalabye yesterday basenga baku internet waneno ba sisters in law ba brothers in laws ba uncles nga bagamba
ffe tetumusiimye ngamba bannange oba musiimye oba nedda omwana ye yasiima kamba tuwaleyoko nye message okuva ew'omu First Son ntegeezaani omulonde saaliko mu butanwa omulonde mba ntegeezaani First Son Solomon Kampala muwandiika Solomon Kampala awangaalira mu Amerika naye ampeereza akatambi ka muto munne gwe bayita Abamakasi wandiika mutabani wa Kamiiri nga ngamba tumuyozeeyoze yafunye omukyala nti amawulire gave ku ye okubeera mbuno ya engaginga ya proposinga tuyozeeyoze ne Abamakasi congratulate him kuba owandiika mutabani wani wa Kamiiri bona bawangalirawa Ameri wandiika Ameri naye ngambye ka video kano nkabawe musooke mulabe ka video kano kiki kyabadde anyiga squeeze akayimba kali kewanyiga squeeze kaki kabadde asqueezing kabadde kabina oba libadde vivi wandiika vivi evivi ly'omugongo oba vivi lya mugongo kabina oba vivi lya mugongo kaki ke yafunye aba neno n'omwana ono ayonoona biyekola ku internet ayina ekitiibwa kyayagala okwonoona ekyakitawe kye yazimba oba yandiba akabuvubuka tuwandiika adolescent naye kaki ke yefunyawo aba mu bakazi mu Amerika kiwala kya desire nno kyebuusa speedi aba gyavugiramu omukazi ono desire bika yamugamba nedda not today mwana wa desire mama abika yamugamba Michero aba speed gyakutwalira butojja gisobola kuba aba nga avuga speed olabe ngeri gyabuzeebuze mwaka yuki bakaku obenkuusiriye mpuba mwaka fulani nga kiwala kya desire ngeri kirimu kyengeri kiri ntindo kiri decent kityatyamu speed aba gyavugiramu abawala ninga bino byonna bireeta obimanyi okuyikolayizinga Solomon Kampala yabireeta byonna kati aba alina okomaakinga naye bw'obatunuulira olabe omu yafuna omukazi mwe naafuna akakuusiiri balimu eyo eyinza okugamba yeemu naye oli waawulira nti ono yaproposinga naye aba aba alina otuteekako ekigere atulage nti naproposinze naye kaki ke yafunye kano sawo comment nti what is this could it be enkuusiiri oba akayuukiyuuki neteekako hashtag congratulations aba naye bantu bange muleke abaana banyumirwe abaana emyaka gyegyo bakuze era nga twakitegeerako era zijjukirayo bulungi kyo nabagambako onayogedde ku Solomon Kampala ye Solomon ya proposinga era nabagambako nti twategeerako nti omwana muwala oyo ava Mexico nti owuwe ava Mexico nate twategeddeko nti owoono wa Abamakasi mu Filipino nze naawe tubaagaliza birungi byerere mukama abateeremu obwangu buli kimu kitambule bulungi kitambule emiraala era nga tukomingawo nga tukola ki nga tuwa abantu updates ngaeyo nga tuvuddeyo ennaku olwaleero tubadde n'ebintu bingi ebigenze mu maaso naye amawulire agasinze okuba nga ate munnange gamenya abantu emitima gavudde mu Electoral Commission netugamba omusajja byakagaba ono atwagaza ki nga buli kimu kiri ready ng'abantu beeteefuteefu lunaku lwakubiri ate gwe n'ojja n'okatutema wepo
nga toyina nansonyi mu maaso. Abaana ne bagamba nti mwenna ng'omanyi nti registered voter twesange wali ennaku lw'enkya tulina okumalayo emikono gino tulabe abasajja bano kye bagenda okwekwasa. Kakati katugende kwa nino tuwulire ono ye agamba ki. Akulira ebyokulonda bye Uganda Electoral Commission byabakama akatutemye takatemye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko akamuli okumpi akatemye bannayuganda abaagala enkyukakyuka kuba oyo yekka yetawaza gye tulina ke kabinti kokero tulina akayinza okwakisa gavumenti eno tujooca neevaako. Bakatutemye ffe abalaba vidiyo nze naawe nti Prophet Katonda waffe ow'ekitiibwa kitaffe mu kitaffe ffenna gwe tulinamu essuubi abalaba vidiyo eno Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kitakkiriziddwa kwesimbawo oba nti talina bisaanizo bimukkiriza kwesimbawo olw'ensonga nti abuliddwa emikono oba signatures eziva mu districta eziri mu Uganda. Omuntu okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'e Uganda olina okufuna emikono oba signatures 98 districts 98. Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ne komiti ye nti emikono egyo baagiweza. We bagiweza ne basukka nawo gavumenti netandika obukikwekweto ky'okuyita wansi mu underground ng'erinako district z'abantu abamu ebikono beetiisatiisa. NRM oba Museveni n'asindika abasajja be nga bagenda mu districts ezo abaawa Bobi Wine signatures ezo nga zimusemba okwesimba okuba president nga babatiisatiisa. Bassebo ne bannyabo look at the nga byabakama akatutema takateme Bobi Wine kwa Bobi Wine waba teyesimbe ffe tufiirwa nga akatutema gwe alaba video nange ndi Kyagulanyi talinaweza mikono egyo nti alinako emikono 8 abuzaako 18 so talina bisaanizo byesimbawo kuba president. Naye mbajjukiza buli Kyagulanyi waba agenda okwesimba n'ogundi ogwasooka gwe yeesimbawo baamufutyanka. Basooka mugamba ekibiina si kikye n'abaako omulago yagulako ekibiina ne bamugamba era si kikye bagenda omufutyanka bakibalama. Buli wabeerawo okulonda bateekawo akawaanyi akamustoppinga. Leero bagambye tawezezza mikono gimusemba kujja mu kifo ekyo kye bayita fiya obunkenke okutya. Balabyeyo mu maaso tebiyinza okyukamu this time. Gavumenti webanga teri ready tennateekamu kye bayita tennateekamu nkola kwegamba tactics zaayo zeyinza kubeera ng'efu kyankaakalulu etandika opanikinga. Balina ekigendwa ky'okubba akalulu ne bali mu fiya. Kati oba mu fiya noteekawo ekintu ekidistracting abantu n'ekyokubatiisa nti ono tajja nga bwe mweteekateeka. Nga bwe muzimba zi warehouse muyinza otiikiramu obuli kuba buli balina obutiikinga mu zi warehouses. Nga bwe muteekateeka ne byabakama wammwe okubanga obululu obumu bujja butiikinga olwedde nga bwale buli mu bibox. Nga bwe muteekateeka n'ezo ente ze mugenda okujja mu bisibo zigenda okulonda kuba tukimanyi bulungi nnyo mu Uganda. Yokka y'ensi nga n'ebisolo bironda. Mu Uganda muyinza okuba mu district ya ekikale 10 naye obululu bugenda okujja nga buva mu districts 12,000. Nti mu kiseera ky'okulonda muba mu district ezimeruka ng'obutiko nga temuzimanyi naye ne balayo obululu. Kiyite fear kawandiike wansi okutya panic Museveni gy'alimu. Bwe talinaaweza mikono okakasa omuntu bw'otuuka okuzimba ekitebe eky'amaanyi n'olungamya abantu n'oweza millions of people who believe in you nti osobola okyusa ensi ekyo kyokka kiyinza okukulema okukola. Nga ne we yali yakajja mu byobufuzi ne yeesimba okuba president yasobola oweza emikono egyo. Of all the experience Kyagulanyi gy'alina oyinza okugamba emikono egyo gibadde giyinza okumubula signature zibadde ziyinza okumubula. Naye baayita wansi ne bagenda nga batiisatiisa bamuwadde emikono. Musajja wattu abadde eno z'atalaga mawanga kunoonya badonors na basponsors na tulungamya tuzazzaamu maanyi naddaffe abawangaalira eno atuuse ku kinyusi kyokwagala okwesimbawo kampeyini zituuke nti talina bisaanizo. Kati districts 18 ezo zisuubira ayinza ozifuna mukana akaseera zibagambye muzipendinga. Awo kakasa buli yamuteerawo omukono bagenda musiba bagenda babuzaawo. Bwetyo gavumenti bwekola asigadde Lucifer naye nkujjukiza protest vote
era nkujjukiza nti nno 2026 omwana wattu mutulabirenga Kyagulanyi. Yes, webala kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tewerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wona wali wonna wosinzidde sigala naffe tova.